bushiriku yagamba obushiriku bwennyini ebyo bigwa mu shiriki mu muteeko ogumu mu miteeko gy'obushiriku وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد matenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala nkaka santi yasinzibwa yekka mu butuufu tumusaba sokusasa n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa lwe tunatuuka ku lunaku lwe tugenda osisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyali ku musomo gwaffe okukwatagana kitaabu tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, ekitabo ekikwatagana n'enzikiriza era nga ye haqqi ya Allah subhanahu wa ta'ala gyabanja abaddu, ekyawandiikibwa mukadde waffe al-allama Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Era nga tuli ku mulyango gw'omusanvu baabu ma jaa fi ruqa wa tamaim, omulyango ogwajja nga gukwatagana ayi min annahyi wa ma warada an salafi fi dhalika, omulyango ogwajja nga gutuziyiza ruqya ez'ekishiriku ne irizi, era nga twalaba ebigambo by'abasalafu bye byogera ku mulyango ogwo ogwa ruqya ne irizi, nga we twakoma muallifu rahimahullahu ta'ala yali atubuulira oba yatubuulira ebigambo bya Imaamu Suyuti ebikwatagana ne ruqya ekkirizibwa. Waliwo ruqya ekkirizibwa mu mateeka g'Obusiraamu, ate waliwo ne ruqya etekkirizibwa. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'agamba inna ruqa, mazima ruqya wa tamaima ne irizi, talasimu obukomo bwa lubaale, wattiwalata n'eminkuduulu, eddagala abakyala bakola bafune obuganzi eri babba baabwe, n'abaami eddagala lye bayinza okukozesa mbu banyweze abakyala, wakadhalika n'abalala lye bayinza okukozesa mbu anyweze omulimu guleme muvaako, oba awuddiise mukama we amubuzeebuze aleme kumukyawa, ebyo nabayita ttiwala. Ekintu kyokola nga yuhabbibuka ila ghairik, nga kikufuula omuganzi w'omuntu omulala. Eddogo eryo lye bakola, kankole eddagala lino mukama wange aleme kungoba ku mulimu. Oli ayinza okuba ddereeva wa motoka n'agamba okunyweza omulimu guno wa mukama wange obutangoba, kamukolere eddagala. Oba okubeera mu bufumbo buno obutangobaamu, kankole eddagala. Oba okubeera mu nnyumba eno obutanzijaamu, kankole eddagala. Ebyo biyingira byonna mu ttiwala. Nabbi yagamba ebyo ebintu bisatu, ruqya ne tamaim ne irizi wattiwalata n'eminkuduulu shiriku, yagamba obushiriku bwennyini ebyo bigwa mu shiriki, mu muteeko ogumu mu miteeko gy'obushiriku. Idhan kati bw'owulira nga Nabbi agambye ruqya egaanibwa, aba ayina ruqya omuteeko gwategeeza. Bw'agamba ruqya ekkirizibwa, aba ayina omuteeko gwa ruqya ogukkirizibwa. Era omuteeko gwa ruqya ogukkirizibwa gwegwo Imaamu Suyuti gwe twalaba ebigambo bye ng'agamba ruqya ekkirizibwa mu mateeka g'Obusiraamu erina obukwakkulizo busatu. Yagamba waqad ajma al ulama, abamanyi bonna bakyegattako ala jawaazi ruqa au ala jawaazi ruqa inda ijtimaa'i thalath shuruti. Abamanyi bagamba nti obukwakkulizo busatu singa butuukirira idha tawaffarat thalath shuruti,
senga obukwakkulizo busatu bubeerawo eyo rukuya ebeera ekkiriziddwa amateeka g'obusiraamu. Akakwakkulizo akasooka bagamba an takuuna bikalaami llahi azza wa jalla au bi asmaihi wa sifaatihi. Rukuya ekkirizibwa amateeka g'obusiraamu eteeka okuba nga efumbekeddemu bigambo bya Allah. An takuuna bikalaami llah erina kubeera ng'erimu bigambo bya Allah ng'oli asoma ayat al-Qur'aniya zasoma, au bi asmaihi wa sifaatihi, oba okuba nga asoma yeyambisa mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitendo bye. Ako ke kakwakkulizo akasooka. Akokubiri wa bilisaani al-arabiy wama yu'rafu ma'ana, erina kubeera mu lulimi Luwarabu oba ne mu lulimi kale olulala naye ng'oli byayogera amakulu gategeerekeka. Esobola okubeera wama yu'rafu ma'ana, amakulu oli ng'ayogera amakulu ge bategeera nti awo olulimi lwayogedde tulutegeera, anoonya buyambi wa Allah, anoonya kutaasibwa wa Allah, ng'oli bwagamba ye Allah mulwadde wange ono musuuse. Eyo rukuya shar'iyya ekkirizibwa kubanga kyayogedde kitegeerekeka. Akakwakulizaako okusatu wa an ya'taqida anna ar-ruqyata la tu'athiru bidhatiha bal bitaqdiri llahi azza wa jalla. Asoma ne gwe basomerera bonna balina okuba nga bakakasa nti nno rukuya yo yennyini si yeegasa yo nga yo. Ar-ruqya yo nga yo si yeegasa, wabula egasa lwa buyinza bwa Allah. Amakulu oli bwakusomera rukuya oteeka okubeera n'enzikiriza egamba nti wadde onansomerera naye awonya ye Allah subhanahu wa ta'ala, so si rukuya yo nga yo. Era buli lwowulira nga boogedde ku rukuya, olwo rukuya ebeera ya miteeka ebiri. Wabeerawo ar-ruqyatun ash-shar'iyya al-mashru'a, waliwo rukuya eri mu mateeka g'obusiraamu ng'era yekkirizibwa era eriko n'obujulizi. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama baagimusomera nga Jibuliiru amusomera, ne mukyala we fi maradi mawtihi, mu bulwadde Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yajjulukukiramu, mukyala we Aisha yamusomera rukuya, nga Aisha radiyallahu anha akozesa omukono gwa Nabbi n'aguteeka mu mazzi n'asoma, n'amala n'akozesa omukono gwe gwennyini ogwa Nabbi n'amusiimuula. Lwaki Aisha radiyallahu anha tiyakozesanga gugwe? Yakozesanga gwa Nabbi raja albaraka, olw'okusuubira emikisa egiri mu mukono gwa Nabbi kyaba akutteko. Kati yensonga lwaki yakulembeza omukono gwa Nabbi nga gwakozesa gwennyini omukono gwe n'amusiimuula, nga Aisha radiyallahu anha asoma. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبعض أصحابه أو على بعض أصحابه، يشكر كبامك الصحابة به. وكذلك نبى الصحابة رقى بعضهم بعضا، أبام باسبرا بناوي أبام باسمران بناوي رقيا، nga bwe kyajja mu hadisi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa ardah. Abu Sa'id al-Khudri bwe yali ne banne nga batambula ku kyalo ekimu, balina we baatuuka ne basaba babagenyiwaze, babaweeyo k'okulya ng'omugenyi bw'abeera, babaweeyo k'okunywa. Bannannyini kyalo ekyo ne bagaana okubagenyiwaza. Kati omukulu w'ekyalo ekyo Allah n'amugerera omusota ne gumuluma, oba ekintu kyonna eky'obusagwa ne kimuluma.
ne banoonya ayinza okuvumula ayinza okujjanjaba ne babulwa. Ate omu ku bo kyeyava aleeta ekirowoozo timugende mwebuuze ku abo abasajja abatambuze abo, muyinza okuba mulimu mu bo amanye eddagala. Munnange nga bagenda we bali nga basahaba bajja, fashtaratu alayhim Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri n'abagamba okubasomera rukuya, tuyina eddagala rukuya, tugenda bamusomera rukuya, naye nammwe mumala kutuwa kabuzi, mutuwa kabuzi. Ekyo nno kye baakola. Abamanyi bagamba yajuuzu kikkirizibwa istighraq al-fursa lima yanfa'u sahibu ash-shart wal mashrut alayhi. Kikkirizibwa okweyambisa chance ey'omuntu okuba nti alina obwetaavu gy'oli n'omutuusaako ekinaakugasa naye kinaamugasa. Babagamba mwagala rukuya, iffe tujja kumujjanjaba, tulina eddagala, naye mulina akabuzi, munaatuwa akabuzi. Jjukira baali beetaavu, babasabye n'obugenyi ne bagaana, kati bazze nga balina obwetaavu gye bali. Wakadhalika ne nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu bwe yali mu kkomera, Yusufu bwe yali mu kkomera, basibe banne ne bajja ne bamugamba twagala otuvuunulire ebirooto bino bye twaloose. Yusufu naye yakozesa chance eyo n'abagamba emmere eyo olwali tegenda kujja okujja nga maze babuulira kye munneetaagako. La ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'atukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Aya bweto bweri emmere yawaye temugenda gifuna. La ya'tikuma ta'am turzaqani, emmere yawaye temugenda gifuna. Amakulu emmere negenda okutuuka, nja kuba mmaze babuulira kye munneetaagako. Naye n'ababuuza aarbabu mutafarriquuna khayrun am illahu alwahid alqahhar. Abange mulaba mutya omuntu okubeera ne bakatonda abangi nga basinza kyekisinga okubeera ekirungi, oba omuntu okubeera ne katonda omu? Kubanga Yusufu alayhi salatu wassalamu watuukira mu kkomera gye baamusibira, abantu abaaliyo bonna baali bakkiririza mu kusinza masanamu na kubeera na bakatonda bangi. Ng'abali mu kkomera bali mu kusamira, bakkiririza mu misambwa na mizimu na kusinza miti na mayinja. Yusufu n'ayagala bakoleko da'wa nga yeeyambisa chance ey'okuba nti balina obwetaavu gy'ali. Kati kyaba bagamba qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani, temweraliikira emmere y'olwayo tegenda kujja. Amakulu oba lanchi gye baali balinda nga yeddako, oba breakfast oba sapa, abagamba emmere weeneetuukira temufaayo, ngenda kuba mmaze babuulira ebyo bye mwaloose. Obwetaavu bwabwe bwali mu kumanya biki bye baaloose. Bwe yamanya nti balina obwetaavu bw'amaanyi nnyo gy'ali, n'abagamba temutya, mubeere bagumu, ye emmere enegenda okutuuka, nja kuba mbabuulidde. Naye n'asooka abagamba Yusufu alayhi salatu wassalamu yabagamba dhalikuma mimma allamani rabbi, temweraliikira ebyokuvunula obuvunuzi endooto birimu ebyo Allah byeyanjigiriza. N'abakakasa nti ajja kibabuulira okuvunula kirimu ebyo Allah byeyanjigiriza. N'abaga inni taraktu millata qaumin la yu'minuuna billah, nze naleka abantu nga tebakkiriza Allah. Amakulu be yaleka ebweru okujja okumusiba bali tebakkiriza Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun, era ng'enkomerero bagiwakanyiza ddala.
wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub, ze nengoberera enkola y'abakitange Ibrahim ne Ishaqa ne Yaqub. Nkola ki? Ma kana lana an nushrika billahi min shay, tekitugwanira kubeera nga tugatta ku Allah kintu kyonna. Dhalika min fadli llahi alaina, obwe bumu ku bulungi bwa Allah bwe yatuwa, wa ala nnasi, era nga yabuwa abantu bonna. Buli yenna ataligatta ku Allah agenda kwesiima ku dunya ne ku nkomerero. Walakinna akthara nnasi la yashkurun, naye abantu abasinga obungi tebeebaza Allah. N'abagamba ya sahiba isijini, abange mu basibe bannange, arubabu mutafarriquna, okubeera ne bakatonda abangi nga baawukamu yawukamu, ow'enkuba, ow'obugagga, ow'abaana, ow'ebizibu, ow'emirembe, okubeera nga olina bakatonda bangi. Khayrun, kyekisinga obulungi, amillahu lwahidu lqahar, oba okuba nga olina Allah omu yekka, omukasi wa buli kintu konna, omukasi owa buli kintu kyonna. N'abagamba ma ta'buduuna min duni, temulina bye musinza ebbali wa Allah, illa asma'an, okujjako mannya bunnya, sammaytumuha, mwe mwagapaatikako ebyobwakatonda, mwe mwagatuuma nti bakatonda. Sammaytumuha antum wa aba'ukum, mwe mwagatuuma bakatonda ne bakitammwe. Ma anzala Allahu biha min sultan, Allah tabissangako buyinza bwonna kubeera nti bisinzibwa. Inil hukmu illa lillah, tewali alina kulamula kusembayo okujjako Allah. Amara, yalagira, alla ta'budu illa iyyah, okuba nti ffenna tetulina kye tusinza okujjako ani? Okujjako ye subhanahu wa ta'ala. Dhalika ad-diinu al-qayyim, eyo eddiini enneesimbu, eyo eddiini ey'amazima, eyo eddiini eri perfecti. Walakinna akthara nnasi la ya'lamun, naye abantu abasinga obungi tebamanyi. Laba ebigambo bye yakozesa, laba khutuba gye yasooka obbawa nga tanaba bavvuunulira bibamwetaagako. Kitegeeza omuntu okkirizibwa okukozesa chansi ya mwannyoko okujja gy'oli ng'alina by'ayagala omuyambako, naye ng'ate okimanyi ebbanga lyonna alimaze ku shiriki. N'osooka omugamba baba Sulayina oba baba Lamula, tusooke twogeremu naye ku tawhidi. Nina byempulira, okiraba? Sooka okozese furusa Allah gy'akuleetedde ey'omuntu ng'akwetaaga, akuyinako ensonga, osooka omuzze wabbali. Omugabe baba Dija, abalongo mpozi wakola otya abalongo? Nina ensonga ze nnawulira ku balongo, mwakikola mutya? Kati awo ate obitandise nga otandise ebintu byebyo olaba, naye nga gwe chansi eyo gikozese, akunyonyolemu bulungi kiswa y'abalongo yatambula etya bwe yamala okubazaala. Okiraba gy'afumba nga tebaamuwuwa bulungi, weyambise chansi eyo. Busozi baba Dija, ono omwana guwazaala mwani mpozi? Sulayeka ebintu ebyo, lwaki tubireka? Bano abaana baffe tulina okumanya bakitaabwe nga tukyali balamu. Tokiraba? Olina chansi eyo gikozese okumugamba aveeyo bamuwoowe. Kati n'ozaala noono, kale noono n'omuzaala baba nedda tekisobokera ddala. Olina okumuyambako ng'azze mwetaavu gy'oli, muyambeko mugambe pozi wafumbirwawa, pozi abaana obazaala mwani? Weyambise chansi ey'omuntu okujja ng'alina obwetaavu gyo, ng'ekintu eky'obusagwa kirumya omuntu. Basahaba bakozesa nga rukuya ne bejjanjaba ekintu kyonna eky'obusagwa nga kimulumye. Ngera hadisi endala gye mumanyi gye twasoma ng'ekwatagana n'ensonga eyo yennyini, ng'oli yali yalumiddwa ekiro n'abeera nga oluvannyuma lw'okulumirwa ekintu eky'obusagwa yasoma rukuya. So rukuya erina emiteeko ebiri, waliwo rukuyatun ash-shar'iyya ad-diiniyya ng'eri mu mateeka g'Obusiraamu, era abagisoma babeera batya Allah subhanahu wa ta'ala. Era abasoma rukuya ekkirizibwa mu mateeka g'Obusiraamu la yaftakhiruuna bidhalika,
tebakyenyumirizaamu n'okwewaana. Nze ndi mukugu gakamulumira bbanga kyamajinni emyaka 3 kyawedde dda ase otuuse wano yawonye dda. Kaifu yawonye dda kaifu ani yagaanyi nti awonye gwe amajinni ogalinako oluganda amajinni bakojjaabo olyoka omanye nti ono omuntu olujja oba ogamaze okujjako nga naawe okozesa shayatin ngaoyagala tulimbira okwo. abasomerera amajinni abaddala tasobola kwewaana bali tasobola nakweranga kizibu nga yeranga la ilaha illa tasobola kweranga nga bano bemuna babeera ku TV ng'ebizibu byonna babikolako. Otunda amataka abakasitoma tobalaba otwala abantu bweru pasipoti yagaana bufumbo bwagaana mirimu tegitambula abaana tebalina bulungi magezi tozaala bulungi jangu edduwa nze njiina. Nalabye omusajja nga ayogera ebyo ebigambo ne ŋŋamba gwe nabadde naye ono ekirango kyalina okugamba yaligambye nti mujje nze nkola nga Katonda. Kyekiyadde alina okwogera nti mujje nze nkola nga Katonda kubanga byonna ebizibu by'abantu yayogedde ng'abikolako. Era nemwewuunya lwaki alinda abantu abalina ebizibu ebyo abasomere ye agende bugenzi mwejo emirimu yeekolere afune ssente tatawana n'abantu kubanga ba property master abawe edduwa si bwe kiri ne batunda ayingire buyingizi katale nga byagula alina n'edduwa ezibitunda. Lwaki ayagala okukowoola abantu abaagaza ki? Oli muzimbi tofuna bulungi bakasitoma ajibula gwe talina kwogera ali eyo bane abasajja abajooga bali mu nsimu kati oyo mujoozi muzibu nnyo. Buli muntu yenna buli bwa mulimu amuyita oli musomesa baagana okwongeza ssente. Bahedimaster agenda basomera lukuya kyeyo ebakyuse enniya nga bahedimasters baagala ssente nga tebaagala kuwa bawalimu naddala abawalimu nga tebaagala kwongeza abawalimu ssente. Bawalimu basomeseza Allah Allah jabbawa era abawalimu baŋŋamba abawalimu baba basasula bo babajuliza nnyo Allah. Sheikh Abdul Aziz mwasoma eddiini ebali mu nsingo mutuuse omulimu gwa Allah kati bali bamastopio beza nga bazifuna cash mwe amaani bali mu nsingo mulyogera kyewa Allah bo bali tebalina kyo balina kwogera wa Allah. Kakati abasomesa ab'eddiini bo babajuliza nnyo Allah mwetikule amaana bintu ebyo mwabisoma teri yabatuma naye okuva lwe mwabisoma biri mu nsingo zammwe. Abaana b'obusiraamu balina okusoma eddiini. Kakati ba headmaster abasinga ne ba directors tebaagala kuba basomesa ba ddiini. Era Sheikh Isa Kakembo yagamba nti abamu boogera ebyo nga wamu n'ekyo otambula n'ogenda ku ssomero gy'olina okusomesa nga balinga abalowooza nti tulina malayika ezitusitula n'ekujja ewuwo n'ekutuusa ku ssomero anti ogenda kusomesa ddiini. Sheikh ekyo yakyogera balinga balowooza tulina malayika ezitusitula nga malayika yeekonoonezana n'ekutwala ekakiri anti gw'osomesa bya Allah teweetaaga na transport. Kati idhan omusomi w'edduwa owaddala tosobola omusomi wa rukuya entuufu tosobola kumusiŋŋaana ng'ataddeyo ekirango ku leediyo kubanga bw'abiranga ddala asomerera bituufu. Abaddu ba Allah bayagala okutaasa Allah yabalagira n'okulagirira mugende ewo yajja bataasa kubanga talina bwetaavu bwa ssente. Bw'oba omuwaddeyo fabiha wa ni'ma naye tateekawo prosesi mpanvu okumutuukako. Waliwo abantu gye bagenda okubasomera lukuya nze batera okumbulya nga prosesi ey'okutuuka kw'oyo raaqi n'olyoka otuuka n'omusanga eyo mu kisenge nga kinene atudde ku kiriri agombedde ati obadde ozza otya emisoso giyiseemu enna obamaliriza bonna bamaliriza ali ku kiriri agombedde alina ne kacaayi ka gahawa kano ak'ekiwarabu akalina omumwa omuwanvu gutya akakopo ne zinzimiya ali awo atiisatiisa. Allahu akbar. Kati oba onabona okozesa obuyaaye mu ddiini okukola obuyaaye mu ddiini wallahi si kirungi. Obuyaaye obukolako mu kirala naye notokola buyaaye mu ddiini. Obuyaaye bukole mu kirala naye tokola buyaaye mu ddiini. Tokola bufere mu ddiini. Teweeyambisa bantu butamanya lulimi lw'oyogereramu ne weefuula abasomedde edduwa nga tobasobedde. Naye nga weeyambisira okuba olulimi tebalukola ki?
tebalutegeera obwo bufere mu ddiini n'eddiini yani gyokoleramu obufere ebyo byemukola byonna satuktabu shahadatuhum wa yusalun bijja kuwandiikibwa era bijja kubuuzibwa ewa Allah. Kati omuntu oyinza okweyambisa olulimi lwatamanyi n'omufera weefuula amusomera rukuya tomanyi byosoma. Edda myaka egiyise mabega nga 15 waliwo omuwalimu yali yeeyiya ninga agenda mu bagagga ng'abasomera ebigambo n'abasomera ebigambo ng'asobola okusomera omugagga edduwa ya ssaawa 4 n'eddakiika 39 ateekako eddakiika ez'ensuusuuba eddakiika 39 n'obusikendi 4 agi tayiminga walawo ng'onyimiriza n'asoma n'azibirira n'asoma haji yali ku kimu jalla jalaalu ye nyini omusiraamu yo namuwulira nga asoma n'ayogera mu bigambo bye ng'ayogera era alina gwanyumiza n'amugamba nalisomedde edduwa n'ebigere ne biruma akati yaferera mu ddiini. Musajja wattu haji aba mukwekyusa afukamira matitiiri n'agira ati seeka edduwa tagimala n'agira ati neyeegolola ate abaako n'engeri gy'amufukamiza okumukwata obulungi fukamira bw'oti n'amutuula mu maaso n'atandika omutunuulira bw'ati ye akanya kwenyeenya omuwalimu oli haji jalla jalaalu essaawa 4 n'eddakiika 39 n'obusekendi 48 namugaa tayiminga. Ate abo baferera mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Ekiraba era kikulaga nti eddiini ya kitiibwa gw'otulaba nayagala okufera era yeekulubeeseza ku ddiini. Eddiini ya kitiibwa nnyo nayagala okufera abantu alaba nga alina okukolamu oluwalimu alina okweteekamu okiwalimu asobole okubaako bafera. Allahu akbar. Kati idhan rukuya entuufu ey'amateeka g'obusiraamu tebeeramu muntu kwekaluubiriza kubanga kimanyi si yawonya. Nze bwe nzija nenkusomera ayatul kursiyi yokka nenkusomera ikhlas ne falaki ne nas bimala mba nkusomera rukuya. Naye olwokuba abantu bakiteeka mu bwongo bwabwe nti rukuya bulina okuba omulimu gw'amaanyi nnyo ono gwakoze arraqi. Kati n'abasoma oyagala rukuya y'amazzi gaaki gw'obulwadde bwo ojja kozesa ga nnyanja nalubaale ogasse na makkati eri nagaaga omuleetera n'akusomera mu rukuya. Omulala n'agamba nti gwagago gajja kuba gazzamuzamu ate Kulaani nga mulimu Kulaani 3 omusomeddwamu Kulaani esi Allah amazzi gazzamuzamu nga gaba gasomeddemu Kulaani mmeka 3 Sheikh Abbas abasajja abo tubawulirangako omawulira era bw'osoma eddakiika 7 agira nakati Sheikh byebyo byogize Sheikh ng'ebintu byogize byebyo biwedde olwo anabya ddanga gwe tolina kyomukoledde. Ayagala bali ab'obubadi babuyita bubadi abalina obubadi amazzi agateekaawo nga gali mu layini bawandiiseko n'ejjuzu ezirimu gano ga jjuzu 5 gano ga jjuzu 10 gano ga jjuzu 20 gano ga jjuzu 25 gano ga Qur'ani namba gali ga Qur'ani 3 wakati ojawa ozitowa kihaji sura onosobola abasajja ozitowa nga gonna gali awo n'ejjuzu ezirimu galina ne kala aga bbululu aga pinki amamyukirivu gonna gateekamu bikala ali awo ageetolozza akayumba mwasomera ozitowa ki akutunuulira nfaanana gwe zamuzamu ajja okukukolera gwenkusiimidde akusiimira gwenkusiimidde zamuzamu neseeka zinaaba mmeka emwasatu ku kadiki musasulayo mmeka egundi musasulayo mmeka nga yekambuwaza bogenda ku ddwaliro babasaba mmeka emwasatu agula obulamu tassa mukono miliyoni 3 emwasatu mulimu ki. Kati abo gye bali bwe batyo
wallahi rukuya yaddala ey'amazima Allah subhanahu wa ta'ala gwe bagisomera ateeka okukakasa nti Allah yawonya, amusomerera si yawonya. Ne rukuya yo yennyini si yewonya, yo nga rukuya n'asomerera si be bawonya. Oyo alina enzikiriza eyo nga n'asoma eyo enzikiriza gy'alina okusoma suratul Fatiha yokka, omuntu asobola okuwona. Naye ndabyeko n'omulwadde nga bamusomera, omusiraamu n'agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim, amajini ne gatandika okwogera buli kimu nga tanaba kusomayo wadde aya n'emu. A'udhu billahi minash shaitani rrajim ne googera ne gamuvanako. Ngera bwe nalabako omulala nga bamukutteko, omwana yakwata ku maama we bw'ati, nga maama we bamusomedde abeeyo mu byalo ennaku 7 nga tawona. Omwana najje n'akwata ku maama we n'aga Allahumma rabba nnas adhhib alba'sa washfi innaka anta ash-shafi la shifaan illa shifaa'uka. Omukadde nasse ekiko omuli gwe naawona n'atereera. Kyabula rukuya siga nti olina okukola ebintu by'amaanyi, sigwe olina amaanyi g'olina otteekamu. Oteeka okuba omanyi nti Allah yagenda okuwonyona omulwadde, si nze, si bukodyo bwenkola olw'okuŋŋanya ssente, si malala, si fujjo. Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Sheikh Famamita Abdurrahman yatusomesa kitaabu Tawhid, muku bamanyi e Madina eyo, yatugamba abaana baleeta maama waabwe ewa Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, mufti w'e Makka ow'emabega eyafa. Abaana baleeta maama waabwe nga bamugye wala, naye nga shayatini zimumazeeko ebbanga ddene nnyo. Ne bamuleeta wa Ibn Baz nga babalagiridde, ne babagamba mutwale wa Sheikh Ibn Baz amusomere ku rukuya, Allah ayinza okumuwonya. Ne bagenda ne batuuka wa Ibn Baz ne bamulaba. Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala n'abagamba muleete amazzi kana akadomola akatini. Ne baleeta amazzi akadomola akatini. Sheikh n'asomera mu suratul Fatiha, n'asomera mu qul huwallahu ahad, n'asomera mu falaq, n'asomera mu Nas mulundi gumu. N'abagamba ago amazzi ge muba mumunaaza muwanywe nako. Abaana buli omu n'atunula ku munne bwa n'atunula ku munne. Teebereza abantu abavudde e Kamwenge ne bajja nga babalagiridde Seeka mbu ali Nakasero asoma rukuya, n'asoma ebintu byennyini bye bamanyi. Paka omuli yakuba munnaakaama ki ekyatuleesiwa, bintu naffe tubimanyi. Sheikh atugamba abaana ne bawa maama waabwe amazzi ng'akyali awo, ne bamunaaza mu mutwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'amusuusa. Sheikh yagamba okuvaawo teyaddamu kukosebwa shayatini mpaka lwe yafa. Just sura 4, Al-Fatiha, Ikhlas, Falaqi ne Nas. Nawe z'omanyi zennyini. Sheikh yagamba omukyala yawona, Allah yamuwonya oluwonya, n'ataddayo kukosebwa shayatini okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwe yamujjulula. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yakyogera naye, yali atawanyizibwa obulwadde ng'ali e Madina, naye bwe yatuuka e Makka n'afuna amazzi ga Zamzam, n'asomera mu suratul Fatiha, Allah n'amuwonya, n'ataddamu kukosebwa bulwadde obwo. Yatuuka e Makka n'afuna amazzi ga Zamzam n'agasomera mu suratul Fatiha yokka bweti, Allah n'amuwonya. Kyobala abasahaba bali Abu Sa'id al-Khudri bwe baawa akabuzi, oli omusajja baamusomera al-Fatiha yokka n'awona. Ne bagamba naye akabuzi kano tetukasala, tumale kutuuka wa Nabbi tumubuuze kino gye twakoze kituufu. Bwe baatuuka wa Nabbi ne bamubuulira kissa, yabagamba wama adiraka annaha ruqya, kiki n'abakakasa nti gye mwakoze ruqya yennyini. Eyo ruqya yennyini, akabuzi mukasale, nange mumpeeko akalenge. Omutana nange mumpeereze omugabo.
ne beerira akabuzi kaabwe alfatiha yokka gye baasoma omulwadde n'awona. N'olwekyo rukuya eringa endwadde endala, omuntu basobola omusomera n'awona kwolwo olunaku, basobola okumusomera n'atawona mu nnaku 3, n'atawona mu wiiki, n'atawona mu mwezi, n'atawona myezi 3. Basobola omusomera rukuya n'awona mu mwaka, luvannyuma lwa mwaka. Basobola omusomera shayatini nga zimuliko nyingi, nga zigenda zivaako mpola, nga naye gyakoma okwekuuma ng'alina wuzu n'okwesomera adhikaari z'okumakya n'ez'akawungeezi, nga shayatini zigenda zinafuwa buli lunaku nga zimuvaako mpola, nga tagenze wa muntu yenna kumujjanjaba. Kati idhan omuntu asoma rukuya nga yaddala si be babeeranga, si babeeranga batimba obupande baseeka abasomi b'edduwa, ani yakutongoza mu kusoma edduwa? Ye gwe weekakasa otya nti edduwa ezo zaanukulwa? Si be baseeka abasomi b'edduwa. Kati Sheekh yagamba nti rukuya buli lw'ogiwulira nga boojogedde, wa amma arruqya ashirkiya almuharrama fahiya allati fiha isti'anatu bighayri llah. Ate eyo mbadde nkunyonyola rukuya ekkirizibwa mu mateeka g'obusiraamu nti gyeri. Kati eno rukuya nabbi gye yali ayogerako, abamanyi bagamba nti wa amma rukuya ashirkiya, rukuya gye bagaana erimu obushiriku, almuharrama eri haramu, fahuwa au fahiya yeeyo allati fiha isti'anatu au isti'adhatu fiha allati fiha isti'adhatu bighayri llah, yeeyo ng'abantu beeyambisa ekitali Allah mu kugisoma. Oli asobola okuba asoma rukuya nga oli asoma ayati za Qur'ani naye ng'ate ayita shayatin, ayina koodi z'akozesa, ayina koodi gy'agira n'ayita shayatin. Ng'olaba asoma Qur'ani naye ng'abaako ekifo waatunula wamu bwe wati akusomera atunudde awo, eyo ebiseera ebimu ebeera koodi yakuyita shayatin zimuyambeko. Oba okusomerera nga tasobola kukusomerera okuggyako ng'akuwadde akasaalo nga kano nga kwotudde, nga buli yenna gwagenda okusomerera ayina tuula kwako akagundi, nga bw'oba tukatuddeeko takusomerera, omumanya nti oyo naye akozesa shayatini. Oba okubanga alina akatambaala kakwasa naga akwata akatambaala kano weesiimuule. Oba okubanga babaako obukodyo bungi, oba ntebe nga kwakutuuza, oba kukwasa akati, kwata akati kano n'atandika okusomerera. Ezo zonna mpita ze bayitamu shayatini. Kati abamanyi bagamba nti wa amma arruqya ashirkiya almuharrama, rukuya ey'obushiriku eri haramu, hiya allati fiha isti'adhatu bighayri llah, ye erimu okunoonya obuyambi n'okwewogoma ew'ebitali Allah, au kana fiha, obanga erimu shay'un min asma'i shayatini, ng'erimu ekimu ekintu mu mannya ga shayatini. Kubanga mulimu abakozesa rukuya ne fi athnai alqiraa, nga bw'aba asoma ayita amannya ga shayatini, ayita amannya ga shayatini zijja ne zimuyamba. Aw i'taqada almarda, oba omulwadde kwe kubeera nga alina enzikiriza fiiha mu rukuya eyo, annaha tuathiru binafsiha, nti yo rukuya yennyini esobola okubeera nga emuwonya. Qawluhu, yagamba muallifu rahimahullahu ta'ala nti wattamaim, qala almusannifu shay'un, kibayita tamaim shay'un kibeera kintu yuallaqu ala alawlaadi min alaini, bakiteeka mu baana kigeme ekiiso kireme kutuuka ku baana. Qala alkhalkhali, imamu alkhalkhali yagamba attamaim kyebayita irizi jamu tamima, ye plural eya tamima, wahiya ma yuallaqu bi'anaqi subyani, byebyo bye basiba mu nsingo z'abaana abato, min khirzati, muwuzi, wa idhamin, oba amagumba, bisobola okuba ebigumba, bamusiba ekigumba. Ab'ebigiso eyo, abasaamya, abanyoli, ate bo balina bye bayita ebigumba, ebikooko babiyita muhudi, babiyita bate ebikooko, ebigumba babiyita bata
mashi makoko naam esaidi ya istani baine endoga makoko abalaba bita bichupa abalaba bita bigumba olya akukukunula wano echupa nga bagimenya ko omutwe nagisula nakukunula wano akambe natekawo nakambe nga kajjo mubi nakujjamu ejji nakujjamu irize ennene nagiteka agira buzibu nagitekawo ebisi ebyo biri eyo mbali buli lwengendayo babimbuuza nalina egundi eri ettololo era ne banga nti wone waffe ekisinga okwatikirira bikooko bigumba bicupa okiraba oli asobola okujjamu iriza 38 irizi naziteka iriza 38 okiraba kati idhan ebyo byonna bye bateeka mu baana oba irizi oba bukomo oba bicupa lidafu al-aini mbubaziize ekiiso kireme kukosa mwana oba eyaawe ereme kuba mwana n'ebirala bye baba bagezaako okuziyiza yagamba nti wa hadha manhiyun anhu ebyo byonna mu shariya byakolaki byagaanibwa liannahu lwaki bigaanibwa liannahu kubanga la dafi'a illa Allah tewali azzaayo miswiba butatuuka ku bantu okujja kani Allah wala yutlabu dafu almu'dhiyati illa billah wa bi asma'ihi wa sifatihi era okunoonya butya bwe tuzzaayo ebizibu obutatutuukako tulina kikola na Allah na mannya ge na bitendo bye okusaba ebizibu tubiwonye tutya n'okuziyiza ebizibu obutatutuukako tulina kisaba Allah tulina kukozesa mannya ge tulina kukozesa bitendo bye walakin ebisigadde nedda kati abantu abagenda mu balaguzi babaweyirizi eziziyiza obugagga buleme kumuvaako eziziyiza abaana baleme kulwala n'ebirala byonna obukomo obuweta ebyo byonna bina ebikozesebwa ebyalubaale biri haramu bigwa mu kigambo at-tamaim kati abamanyi ne baawukana ku muntu okuba nga asibye yirizi naye nga yirizi ya Qur'an oli addidde ayatul kursiyi n'agiwandiika n'abaako wagiteeka mu nnyumba ye oba mu mmotoka ye oba mu kidduka kye oba n'agiteeka mu mwana we oba mu nsolo ye oba mu kisibo ky'embuzi irizi esibiddwa naye ya Qur'an yeerimu ayati za Qur'an zezirimu abamanyi baayawukana okuviira ddala ku mirembe egyasooka abasalafu ku irizi eya Qur'an abamanyi ne bagamba lakin idha kana almuallaqu min alqur'ani bwe kibeera nga omuntu kyawaniseewo bakyasibye kya mu Qur'ani farakhasa fihi ba'du salafi abamu ku basalafu bakkiriza wa ba'duhum atabalala lam yurakhisu fihi bo bagaanira ddala nti irizi kebere ya Qur'ani aya ya Qur'ani togikkirizibwa gikozesanga irizi wayaj'aluhu min almanhiyi anhu era abo bagifuulira ddala nti eyo nayo irizi eri muzaagaanibwa minhum ibnu Mas'ud mubo abagaana irizi wadde ya Qur'ani mulimu Abdullahi ibn Mas'ud Sheikh agamba i'lam kimaye bulungi rahimakallah anna al-ulama abamanyi min as-sahaba okuva ku basahaba wattabi'ina n'abagoberezi baabwe ikhtalafu bayawukana fi jawazi ta'liq at-tamaim okuwanika irizi
allati min alqur'ani kisengeba ya Qur'an wa asma'illahi wa sifatihi namanyaga Allah na bitendo bya Allah faqalat ta'ifa grupu emune egamba yajuzu dhalika ticho chikirizibwa bwebera Qur'ani oba manyaga Allah oba bitendo bya Allah wa huwa qawlu Abdullah ibn Amr ibn al-As chikigambo cha Abdullah ibn Amr ibn al-As wa huwa dhahiru ma ruwiya an Aisha era chikigambo ekyayogerwa okuva ku mama waffe Aisha wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad fi riwaya ni riwaya mu ya Ahmad wa hamalu al-hadith ala at-tama'im allati fiha shirku hadisi eyo babagamba ekola ku yirizi ezezirimu obushiriku yirizi erimu njala za maya yirizi erimu emimwa jenjibwa yirizi erimu andawe y'omusajja yirizi erimu bishe bibateka akatanga yirizi ezo bwezityo bo bagamba nti zezali zitegezebwa wakala taifa grupu enanegamba la yajuzu dhalika tewaliwo yirizi nemwekirizibwa tewali yirizi nemwekirizibwa wabihi qala ibn Mas'ud wa ibn Abbas kigambo cha Abdullah ibn Mas'ud ne ibn Abbas wa huwa dhahiru qawlu Hudhaifa era kigambo ekisinga okuba ekyeyolefu mu bigambo bya Hudhaifa jukira Hudhaifa bwe yasingana omusajja nga alina yirizi yakola ki yajimujjako n'agikutula n'amugamba law mitta wa huwa alayka ma sallaitu alayka oba kufange no yirizi ekuliko sali kusalidde Abdullah ibn Mas'ud bwe yasingana mukyala we nga alina yirizi wano yagikutula bukutuzi yagenda okumubuuza nga amaze ogikutula wakadhalika ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam twakiraba koli sahabi eyajja Imran ibn Husayn nga alina yirizi ombaka alayhi salatu wasallam namga tayina kyegenda kwongera kujagenda kwongera bulwadde nga tamubuuziza ya Qur'ani oba yaki yikulawo bulayi yirizi namugamba yo tayina kyegenda kwongera okujjako bulwadde na Nabbi sallallahu alayhi wasallam namulagira ajijjeko wakadhalika nabbi mumulaba mu hadisi zitwakulembeza abasajja bajja 10 nakkiriza 9 ne bamuwerera owe 10 n'agaana Nabbi sallallahu alayhi wasallam ne bamubuuza ya Rasulallah bay'ata 9 bana mwendo baweredde ate n'omu n'omugaana Nabbi n'abagamba alina yirizi Nabbi n'atamubuuza abaffe yirizi gy'olina yaki wala yajuzu ta'khiru al-bayan bali baseka Abdulaziz kakati bamanyi bannawusul sibe mugamba wala yajuzu ta'khiru al-bayan ayaga fi waqti al-haja au 'inda al-haja tekikirizibwa kukereesa kunnyonnyola nsonga ng'obwetaavu bw'okuginnyonnyola weebuli tebakkiriza Nabbi obutasooka kukola istifsal kumubuuza yirizi gy'olina ya Qur'an oba si ya Qur'an namugamba bugambi gwe sijja kukuwerera olina yirizi wakiraba siza kitegeeza la yajuzu ta'khiru al-bayan tekikirizibwa kukereesa kunnyonnyola okuva ku kiseera we kwetaagisiza oba an waqti al-haja kati Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas Huzaifa wa Uqbah ibn Amir wa ibn Uqaym wa bihi qala jama'atun min at-tabi'in naba manyi bangi nnyo bagoberezi b'abasahaba kibagamba minhum ashabu ibn Mas'ud ngaba hizba Abdullah ibn Mas'ud wa Ahmad ne Imam Ahmad fi riwaya ikhtaraha kathirun min ashabi abayizbe bangi jibagenda nayo wajazama biha almutaakhiruna abasembayo mbamanyi ekyo bo kyebasibirako ddala olukoba mubamanya abasembayo okuva ku battabi'in eno okudda wansi ekyo kyebasibirako olukoba wahtajju bihadha alhadithi era obujulizi bwabwe baleeta hadisi eno inna arruqa wattamaima wattiwalata shirku wama fi ma'nah n'endala eziri mu makulu gaayo nga ziri zensoso okukubuulira qultu hadha huwa sahih Sheikh yagamba mu kurajjaha yagamba nti ekyo kyasinze okuba ekituufu munnange liwujuhin thalatha tadhharu lilmutaammil ekyo nno ekyogaana yirizi kebeere ya Qur'ani kyekisinga okuba ekituufu
era kyekyeyolefu olw'ensonga zino wammanga tujja otandikirako darusu eneddako. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين.